reports say he was dumped Masaka mu kooti okakananga atekeddwako emisango gy'abanne ba Akirewo Kivumbi n'abalala egy'obubbi n'okuba bannamawulire. Era nga bwe nkusomesa kati waliwo enkola gye bayita bossism. Kati bossism eyo abatuwuliriza bobo wabukulembeze and then a conflict of interest kubanga gwe munnamateeka w'omukulu awanda ebigambo lwakuba nti nze simanyi oba yabyogera toli sure omukutu gugwe gwe bw'oyogera naye tasobola kwogera kintu bwe kityo simulaba nko ng'akyogera bino ebiri ku X you think si bya General Muhoozi Kainerugaba oba toli sure just siri sure bw'oyogera ne one on one tasobola in fact buli lw'oyogera naye olaba personality ndala si bye bino ate kifaananyi kye twala ku mukutu gwe naga wuuno ali mu kuyiga Lunyankole naye tosobola kubanga oyogera naye n'ayogera ekintu bwe kityo bw'oba oyogera naye aba ali mu philosophical data ayogera ku materialism and the dialectical method, historical materialism, mechanistic materialism. Bwagenda mu administration kati saawe no buli abadde ayina waliira maje institution zonna azigadde ez'okubba byonna bikyusizza ali mu kuzimba luli twali tuyina barakisi zonna ezaaliwo nga eyazizimba teyasoma yali Idi Amin nga bano bakola gwa kuzisiiga langi kati azimba ezize kati ye ebintu byakola nti department namba esobola okukola enguudo eyomu maje real professionalization of the army. We have mu SFC nga qualifying za SFC grant ya $1 billion per year. He's a true administrator. He's a true. Yes. That's what you think, or that's what you I see. Know. Oh, that's what kakati you know. Bino byesimanyi nze bya X sibimanyi. Simulaba nga konga abyogera bwe. Yavudeyo n'abyegana bw'oyogera naye one on one. Kati gwe oyogera naye ddi. Kyetaaga omuntu n'amu interviewing. Naye omanyi bannayuganda tebamufaako. Tewali amu interviewing era buli omu alinda ku X okwo. Kati nze account kati nina waliwo bino ebintu bye TikTok nze sibibeerako. Instagram sinze. Tolina show account eyo yiye. Facebook sinze. Era bwogenda eno gamba oli mukogera nange omala budde siyenze. Bana bange story X yenze. Okay. Kakati eyo yonze njikola ku nganze ne WhatsApp yange. Ne bino ogen toli sure. Kati siri sure. Era kiba kyetaaga omuntu yenna amutadde mu kooti kyosookerako kwe kutulaga obadala yakikoze. So naye bw'oyogera ayina obuvunaanyizibwa. Second. Okay, bw'oyogera naye ayogera police byokka bintu byankulaakulana. In fact bw'oba oyogera naye muntu muzibu nti n'abamulinaanye bennyini balimba nti baagala yaba abeera president kuba ajja bakwata okambwe nnyo bwatyo bajosookerako kati babyogera wano kuba balabanga kyekiriko naye nti baagala. I need to interview him one day. Ojo mufune ajja nnyonnyole bino kubanga ekyewuunyisa nti hando eyo tajeegaanangako nti siiye amagye gaduumira galina omwogezi tebajeegaanangako. Kati awo wenjagala bw'ogendayo mubuuze akubuulire oba yeye bw'agamba nti si yeye akubuulire lwaki tabyegaana because it is misleading. That account is misleading, extremely misleading. In fact that account doesn't represent his personality. It is completely a contradiction. Really? Yes. So abeeranga ali double faced katono nnyo. What do you check? Abanga ali double faced. So yetaaga kumubuuza atannyonnyole lwaki tabyegaana. Kubanga agobererwa nnyo. N'emitima gy'abantu kati girumiddwa. Bwe baba nga waliwo omuntu gwe bakutte ennaku mwenda bannategeera gy'ali famire nerajana akati n'oyogera ekigambo ng'ekyo that is not acceptable. So nze ndowooza nti kiba kyetaagisa yennyini aveeyo abi-owning abi-disowning
oba biveeko. Okay. Perfect. Ensonga ya di mutwe tujja kugikomyawo n'ekirungi nti yalabise n'ekirungi ekirala nti ebiri ku mutimbagano gwa General byalaga nti yamulina kubanga tuga nti ali mu basement yange ayiga Lunyankole ekino kiwa abantu essuubi as opposed ku kiri nti abuziddwa obuzibwa tamanyiddwa wawaali n'okulabika bambi yalabika bulala nzomanyi Edi Mutwe nali manyi nti munene nnyo naye ndowooza byali birevu kati alabika nga munakuwavu nnyo bw'aba talina kirevu kyonna walaba nga munakuwavu nnyo teyavaamu bulungi yalitakanga nga tasobola kuuma so that was a helpless very helpless picture of that man, very helpless and extremely humiliating. Okay, again manyi nze njagala nnyo oluzungu kubanga oluzungu lunyumira nnyo newe mba ndogera mpulira nga newe mba mbadde ne stress ngoluma amanyi honorable we njogeramu ku Lungereza ngoli nga agenda okubawo egambo nzo baso kenzi jekemisita waliwo ebigambo bibiri obulokwai oba ignominy. I need to learn those words. Obloquai. Ne ignominy. Public shame. Kugamba omuntu kuswaza publicly. President wa NUP ekintu ekyakimanyi bulungi yakiyiga yakisoma. Waliwo abasajja abakolanga ebintu ebyo babeeranga nnyo mu Russian politics oyo. Bajja ne bakujjayo mwami kunga bakimanyi bulungi obadde okolagana nnyo n'embidde. Naye kakati gwe olw'okuba olina favor gy'oyagala ne bakujjayo ne bagamba nti kakati kambalage ekyo kulabirako. President Museveni waliwo olunaku lwe yagenda Ekamuli. Ekamuli nga ayina minisita gwe yagenda naye bamuyita Isaac Musumba ebiseera ebyo yali minisita wa housing ndowooza. Kati president yali ali kulukuŋŋaana n'ayogera luzungu minisita Musumba atapute. Kati mu kutaputa okwo president ng'ayogera ajerega aba opposition nga bakulembeddwa Honorable Salamu Musumba mukyala we mukyala we kugamba nga aleetera ono okutaputa ebigambo ebijolongooli nti abo bolaba ba Musumba bano basalamu tebalengera wala kakati ng'omwami oli ku mukyala kati ebyo ebintu by'okuswaza babimanyi abaana bali kati Alan bali mu kuswala. Alan aswaziddwa basooka muwanga Kivumbi kubanga kati we bakwogeza ku banno bakomredi we watandika nabo olwokuba ina byogoba nogaba balabule bakole bwoti abaana abo bolaba they were fed on the same umbilical code kintu kikulu mwami kungu kiringa kusangibwa nga tusibiddwa mu makomera tufunirayo Oluganda olutavaawo kakati ffe abasomerako Makerere tuyina Oluganda that intellectual umbilical code olutavaawo nisisobola kuvaayo nenvuma koligi gwe twava naye mu lusuku lwa law school ne muogoloza ne muteeka wali ekyo kyaffe kya buntu sewanye nabadde quiet ekimujje za kati bambi anoonya tiketi alaba egenda ate kati wane Kampala alabira ddala mbu atagifuna kuba tamanyidde kunoonya bululu bwakunnyonnyola byazze kukola ayina garanti nti anagifuna now that ayogedde bino kati byebyo kwa kakati ekyo bayita Skyland Kalibudis oba rock and hard place nti kakati onaddawa kati kandabe bulabi mutonzi waffe yakola kya yasalawo sewanyana ali ku mutonzi waffe yasalawo ali ku kisenge bulabi mutonzi waffe yakola kya yasalawo sewanyana ali ku mutonzi waffe yasalawo ali ku kisenge kubanga nesi manyoba ayinza n'okubanga tumulowoleza okuswala naye nga taswala singa badde mutunga gwe obanze obeera osobola okuswala anti asoose ku kigeneralize nga tiwaliwo abakulembeza abava mu Masaka ne babogola
Gwaka kati oyinza okuvaawo ng'ate bigendedde ddala byonoonese. Nakati tubuulire baani. Nakati abeera kiriya. So n'olwekyo. Naga naye okusingira ddala ono. Akati eyo. Eyo gye bayita pate oligake. Kakati. Ekibiina ne kibaako abantu baakyo famire yaakyo nga yekifuga kakati abasigadde ne baba nga kubanga kakati ekibiina ekyo kinsanyusa kiina abafuzi kiina n'abakulembeze kati kiina n'abawagizi bantu basatu bafuzi bakulembeze ebigambo bino bisomesaako n'omwana wange omu naye muwulira kati abyogera bulungi ani bigirwa ali naye abyogera mu Lungereza waliwo bakabal kati abo be babeera nga bo beekutte bokka bakoligi bayinza n'obutavaayo muyinza n'obalabako obulabi naye ne batoogera kakati newabeerawo ba aparachik bano bahandola kabal parachik aparachik be babeera nga be baddukanya wano nawali kunga kakati newabeerawo bano ba ragtag and bobtail ragtag and bobtail bebo ajiwadde omuliro ajiwadde libiki social media ragtag and bobtail kati abo be bakuyoola nga olina kyotayogedde kutereeza beba nabadde bagamba nti yogera mbawulire wano ba ragtag bw'oba toteredde bulungi mu matu gaabwe togenda mu kuziika we banaabeera kambawulire kirabika wabakulembeze naddala bakaba bave Masaka bayimanyi bintu bino biddemu byogere bulungi gwe kakati oddayo ne ku muzindaalo era bw'ovaayo nga tobyogedde bulungi gwaovaawo weesagaasa baba b'amaanyi bwe batyo kati baba b'amaanyi naye nga kati bo bakozesa perception the game of perception nti bw'ovaawo awo nga bagobye kireetera bali okumanya nti kati gwe tebajja kukonsideringa tebakwagala katujja ampuliriza bwe tukomawo Democratic Party kiriyo kikambwe omu yeewuunyiza Honorable Norbert Mao tokwagala ekisanja kiba kyakuna kyakuna kyakutaano naye nga jjukira yajja mu bukulembeze mu 2010 yes kiba kyakutaano kyakuna yatandikira Mbale kiba kyakuna myaka etaano kiba kyakuna naye kimu ku byewuunyisiza ye Honorable Mbidde okuba nti yalangiriddwa nga chief campaigner w'ekyo kimu ekyokubiri ku bizibu Honorable Mao ebimulemye okugonjoola mu DP omulina okubeera nti mu kaluke twagendamu wano jjo ly'abalamu 221 dozens of MPs badduka nga ffe tugenze wanyuwaawo ne batema ne bagenda nga nakatwala bakava parliament okuva bakyotereeyo babiri nabo baasuddewo ettawero about 4 members of parliament badduka n'endagaano eyakolebwa Honorable Mao rather Mbidde jazaavumirira obufumbo obwo DP oba Honorable Mao bwe yayingiramu ne NRM bane mwami Museveni obutavanga mu kalungi okuba nti ate y'omu eyakyukidde mu kitinga embazzi nga nti oli musajja wange era ngenda kunoonyeza akalulu wetujja wetutandikira